kati 2026 muri mu change nga ya ddala n'abagezi mwe musabe busabi sala mwagale nchuka saba sala mwagale nchuka kubwe sala fune emikono wansi ogambe mukama nkwegayiridde mukama kana kavuya kaliwole kakagende mu maaso mu bulamu bwabwe tuletere nchuka ennungi erabikako kubanga omanyi lwaki eddogo lino kamba nyumize gye yatandikira eyo nalino sinaba nakutandika tegera nzagenda okutegera bulungi nnyo jajjoyo nga ndaba omukono gwe guba weguti. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Okay. Olina omuna Uganda amanyikiddwako nga Ben K256 omanyi mu Uganda right now tulina ebisoomooza bannange katubyogereko bino ebintu bino tubiyisawo buyisa ndowooza mulowooza nti oba tuli mu kusaaga naye ng'ebintu ebimu bya ddala right now tuli mu mateeka amateeka semateeka simanyi oba Uganda amateeka gakola munansonyiwa okuyisaawo lwakubanga nti nina omusumba naye mundeke nange njogereko yenze Ben K256 olunaku lweggulo twawulidde nti omugundi leader of opposition ate CDF ayagala kumujjako munnange bino ebintu lujja tuuka ekiseera nga bagamba nti Ben K tokkirizibwa nga tolina mulimu mugundi mu government kujja kuyimirira mugundi mu kamera kyova nkyogeddeko nganze nina musajja wa Katonda amanyikiddwako nga Pastor Kango ono alina programu emanyikiddwako nga Lock Foundation nzimu osanga abaana abatalina mwasirizi munnange gwo ondaba gwo okwatibwa ku mutima gwo ni Katondawo n'ogamba nti munnange bano abaana nange kambaweeyo kyendina sirina nnyo naye kambawe babere nga basobola okusoma banywa balya ate beebaka bajjanjabwa sijja kwogera bingi omukutu gwa leero right now gwoliko oli ku UG Now TV omulabi waffe wa UG Now TV go wa subscribinga mukama kudize watego tana ba subscribinga olinda ki mukama Katonda akukwateko kakona ako emini ku kagala ako obengo munansonyi wamu oberenga o subscribinga atenga ojja kubeera nga ofuna programu zino ez'amaanyi kasoke wero kamingo omusumba waffe atubuuzeeko era tweyongereyo omusumba tusanise osekalo akagalo akakono bansonyiye Oluganda gye lukola ebyo ogambye oli muna Uganda ndi muna Uganda naye atenga anti muna Uganda mulimu kabila nyingi tukusonyiye mu linnya lya Yesu amina abatulaba tusanise okubalabako mwebale kubeera nga mugoberera omukutu guno ogwa UG Now TV amanya n'eddoboozi yenze Kango enjoga bbiri nsumba ekkanisa bagiyita Believers on the Local Ministries kanisa esangibwa Matugga olwaleero nze tubeere nga tugabanako ffenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu otandise nno na wa mukulu Joel Senyonyi ekisanja kye kijja beera kizibu nno nakyakumalako naye bitya nga akeera naye yeesayiningira bagitali resignation gone later naalizayininga kale nga kati nezija nenkugamba kati gwe Ben K omulimu guno sikwagalako naye ate saagala kulaga nti nza kugobye naye woogaana wabba data wange GB 5 ngenda kuvunaana osasula GB ezo gwe oba gwokola oti wakati nze wendi nyimiridde oku ending up nga ndi mukomera ate at the same time ate nkoze eki ngamba nti ne resigning atisobola kwe resigningira kubanga nimba ndina gwe ndi okukolera abo abanda bemba ndi kukolera bobubbira ni kesi omubeera nga mulimu we bakulabira nga bakwatira mu nsobi kiki kyogezaako ogamba sina kyamanyi kyakwogerako naye ebintu nga bwe mubiraba si we biri era tugenda kulaba wakati mu nkyukakyuka egenda nyigiriza abantu bangi nnyo naye abanene we tuba twogera ku basajja abagezi oyo omwami mugezi era bamusonyiwa kagenderere Joel Senyonyi
mugezi bamusonyiwa naye ati bamusonyiwa kagenderere kiki kyogezaako okutegeeza era sinaba kutegera bulungi olaba otya ate wenva ku opposition leader ate nembera leader w'ekibiina ekimu ekivuganya kale kati kankweyo ssente data zange 2-5 ziri ze wabba ojje ng'ovuganya buvuganya ku bwa president ke kakodyo kati sokole wali obaddeka onolowoozaamu nti naye wabeera nga ddala Kyagulanyi bamunoonya nga yagenda mu America ne Bungereza gyawangaalira bw'aba nga yagenda eyo after 5 years omusango guba guvunze guba gweddewo bw'aba nga alina omusango gwe yakola guba guvunze guba gweddewo nti agenda komawa era avuganye ekitegeeza waliwo enteekateeka okubeera nga Kyagulanyi Ssentamu tajja komawo kisoboka sinabeera kutegeera nakyo kisoboka omanyi nze ndabira gundi mu byendaba byebyo kyengezaako okulaga nti gwe ekintu kyolabanga ekitasoboka kisoboka kati waliwo enteekateeka eno yasooka kubeera ku ono gundi ono ani ono wa Nuupu oyo omusajja oyo yali omwogezi Lubongoya enteekateeka eyo neevaayo nga Lubongoya alina nnyo obubuuzo questions ewa muzeeyi eno mu famire ng'alinayo ebibuuzo bingi era ne bamugjayo mu kamera direct ne bagamba toddayo kati bazimba muntu mulala kati kwegamba ebya Uganda bamanyira bazanyira ku mutwe ne bakwata bilioni 7 ne bazigabira Bannakatemba ne bakwata ne bakwata abantu abezimbira amayumba gaabwe nga n'amayumba gaabwe kadde 4-5 ne babagoba nga tebabasasudde kitegeeza ki nti ebiseera byaffe ebisinga obungi batujjako ekifaananyi batulaga ekifaananyi ekirala kumbe balina bye bayisaawo kumbe ate balina ekifaananyi ekirala kye batulaga nalabyeko omukulembeze no omwogerako oyogerako kulya maama nze kyansanyusaako ayambala gomesi mwagala nnyo omanyi omuntu awo aba wagidde Obuganda sinakyekyo aba wagidde Uganda ennyambala yaffe ennyambala yaffe agizaamu nnyo ekitiibwa naye ekizibu ekyabadde kiri awantu wamu wokka kwe kubeera nti ate omusajja ono omukyalo ono waliwo ebintu byakola nga biri unbelievable nga last time mwalaba nti bali babagobye mu nyumba ate agamba nti ate firimu ekutteyo anyway ndowooza kale abantu abanene abantu abanene tebabulwa kukwatibwa nsobi sometimes kale ndowooza oba naffe ababeera nnyo mu kamera tetubulwako nsobi tosobola bulwako nsobi gyotukwatamu naye nze nali badde ndowooza nti ekintu ekikwatagana n'ettaka ndowooza kyebadde kifuna ne kkooti eyakyo naye nga kkooti omuntu alimu ng'ebyaddala wa mazima naye ebyaddala benike nze nabagambyeko ko wanene ensonga yange nakubuliddeko ensonga yange negana ensonga yange just gyenyina eriemu ku bino ebitambula bino ebigenda maaso naye nti nze mu bukulembeze bwa muzeeyi mbulabyemu nnyo opportunity eyaki opportunity oba okkiriza oba ogaana omanyi gwe toyagala kibirivinga sometimes naye nyinza ogamba nti olwokuba totambulanga ekyo kimu ekyokubiri nyinza ogamba kubanga olina obukyayi ku mutima naye oyandaba obanze wemba njogera ku ggwe bagamba ggwe bagamba ggwe nze sirina bukyayi ku mutima eno gavumenti ya muzeeyi Museveni erimu opportunity z'okufuna nyingi bw'obanga ofuna you don't care nga tofuddeyo ku balala
Ennaku zino oli kunvuga olunaku lwa leero oli kunvuga speed mbasi bite. Naye era ne wobanga tufudde ku balala ofuna. Naye wobeera ng'ofunye 10 bajja kubba kaana nga totegedde. Nga togendera ku nkola eri ya don't care. Kati ogenderaawo. Olwaleero nzize waneno kukonfaminga kubaga nti nga we nabagamba nti 2026 mulimu change nga ya ddala. Abasinga obungi ne bagamba twatuukadda mu 2026 tugenze mu afu tewali kigenda mu maaso. Zino tugenda mu gwa 7. Kati waliwo ebintu ebimu bye mubuusa amaaso. Obwakabaka bwa Buganda Ben bwavuddeyo okuyita mu Katikkiro ne bwanukula ebigambo ebizze byogerwa. Mwali mulabyeko nga obwakabaka bwanukula mu bintu ebimu. Kati kikyengezaako okulaga nti ekiwundu buli lunaku kikosebwa. Bano abasajja ze bakomye ku ttaka ly'abantu ziryaffe ery'ekiboga balitwala baliwa Abachina ne basimbako payini yongonono. Babbe ebyalo nga 7 ku 8. Kati abantu abaliko jasi babasengula batugoba nga tebalina kintu n'ekimu kye batuwadde nga tebalina nsonga n'emu gye batuwadde kwe twali tubeera kwe twali tulundira ente zaffe twagulawo tulinawo ebyogerwako ebyali byogerako twali tubirina bulungi nnyo ne batugoba era awo wavawo pressure z'abantu abamu abali basigadde nga bagadiani baffe okufa. Lwakubanga babagobye ku ttaka. Lwakuba nti bagobye kweri ettaka. Amazima gali nti ne baliwo Obuchina. Nyaba investor. Kakati ekyo kivaako ne kijja kubeera nti ate bana abasajja bakwata bilioni 7 ne basaasanyiza mu bantu ab'olubato. Naye ng'eddwaliro teriri mu ddagala. Waliwo omukwano gwange yandaga emmotoka ng'Echina ya 25,000 ng'ogituuse wano neetuusiza 7,500 ya 2,500 okugituusa wano ya 7,500 eggweramu 7,500 akadoola. Obukenes sigamba nti nno sente zino ziteekebwa mu school fees nti oba kusomera abaana bwe bagendayo basangayo ebitabo oba bafuna enjigiriza ey'omulembe. Ojja genda osange ku masomero agamu nga government school naye nga litonnya. Kati abafere bennyini nga bo bazimbayo private school zaabwe. Omanyi luli wali oyogera wali nga nze kutunula nga naye Mukama tusaasire tuyambe wali oyogera nti Triple mbu yazimba essomero lye liri private school si government school. Naye oba oyagala gavumenti kibanga kati essaawa zinene okunsondera sente ku church ngule ettaka ne nditeekako Kango Angel Gabdiel Haruna amanya gonna ne title ne nziteekako. Naye ne mbalimba nti ya church anti gwa monyine gwobe obadde leader. Bwe ntuuka n'engwa ne neegomba walagi ne ntandika okunywa walagi kitegeeza ettaka nja litunda mbagobeko. Naye okimanyi nti olibanga liri mu mannya g'ekkanisa. Musumba Kango wavaawo waliwo abalala balina okusigala nga baddukanya ekkanisa eyo. Kati awo ffe we twatuuka. Kakati lwaki mu nnaku zino tubadde tutandise okwaga oba oliawo abamu ku ffe nga twagalamu koko oba ku muhoozi oyo kujje n'omuhoozi.
waliwo obukolwa bwajja n'akolayo noga yes genda okulaba ate nga waliwo ekikoleddwa ekirala nga tekikyatuwagisa kwegamba ate sayidi gyetwaliddukidde titulina ayamba naawe okimanyi gyali aliwa yeggwe ate nze ndina ebyobufuzi naawe nzisaasomala kusoma ngamba yeggwe omundaba omulabi ogundi omunayuganda gwe olina okwekubira enduulu kati nga nze wenekubiddeko ku bigambo by'obulumi waliwo ekigambo ekimu bakita bulumi ennaku obuyinike biri awo kati abantu balina obuyinike tunoonya ewaka ne mu kibira tetukyalabayo lwaki ndi wano eno ku kyano yo olwaleero okugamba nti obuyinike obuli ku mutima gwo ennaku eri ku mutima gwo amaziga g'okaaba ku mutima gwo waliwo engeri emu egenda ogasangula engeri eno tekugenda kubeera kwereegana basajja bano kubanga bo balina ebyokulwanyisa byabwe ebyomubiri buli woona abalumba ng'oli mubiri automatically bigenda kukulya banyabo ne baseba bampuliriza tusobola okwegatta wamu ne tukwata emikono gyaffe ne tusaba mubamu kuba minisita mubamu kuba MP mukama n'abaako n'abantu bakwata ku mutima ne bamanya nti abaana balina okusoma kankubulye Benike nze abantu bajja wanene wange nga bafukamira n'okufukamira nga bafukamira n'agamba munnange nyamba onsasoye ka school fees kameka mitwalo 10 naye nga talina ssente mitwalo 10 nga n'essomero lya gavumenti ya wanene waffe Matugga lye bayita Lwadda lya mitwalo 10 neja ate essomero lya gavumenti libeera litya lya ssente nga basasulako ssente bye bintu bye twagala okwogerako fewe tukuba kusupportinga Muhoozi tubimusupportinge wekuba kusupportinga obaki kubanga zisirabawo ngeri kirizo bogane mwogerako ni mukama lwaki timusabayo omuntu mulala nga si Muhoozi nga si family eyo munjogere nyangu sigamba nti ffe twagala Muhoozi wabula zina bagambe ekyampagiza Kyagulanyi Ssentamu ne muwagira kyali ekintu kimu kubanga ye kompikite yaliwo tuyina endowooza yali kompitita aliwo tuyina endowooza egamba nti omuvubuka asobola okukola okusinga omukadde ekyo buli omu akimanyi era bwe kitowe kiri kati nze nsonga lwaki ngamba nti kama mbaya ni mbaya at least yona ine bituli by'obunafu bingi abana banafuna we batandikira ajje kyova mumuwagira okay Benike waliwo kibayita ekikolimo ekyekika nze waffe nabagambako konti twalina ekikolimo ky'okubeera nti tulina toli menteri alina lukusa lugula mu Kampala oba muwakisa ettaka nga muli bakyalo nga tuli bakyalo ate ewala ennyo kyokka ne ketwalina ne bakatwala nako mu gavumenti muno ne katwala ne kagenda kati ne tusigala nga tuli mu bbanga nga kuffe ffenna ng'ekika kyonna nga tekuliiko ayina even epoloti njagala kwogerako eri abantu ng'olaba tokyasobola kutandika ng'obuyinike buli ku mutima gwo buli kadde otunuulya gavumenti buli gwolaba ayitawo buli gwolaba ajja ogamba oba ono yagenda okuyamba wali baddeko mu momenti eyo nga buli gwolaba nti ensonga lwaki bannayuganda twetegereza nnyo ne tuddayo mu kuyombesa jeno okuyombesa muzeeyi okuyombesa ani
ne Kyagulanyi yatusulawo gwe twali twesize nga tubayombesa bonna ensonga eriemu kubanga ku mutima gyaffe tulinako obuyinike era tutunuulira bulijjo ne tulowooza nti oyo azze agenda okuyamba. Nze Beni nabeerako mu kabeeraako nebeerakawo niŋŋamba wuuyo kasitoma wange agenda okulinnya booda yange tako buyisi nalinnya ya neiba kyokka ya neiba gwalinnya yakoze dda nze sinakolako nga Mukama toli mwenkanya. Ebiseera ebisinga obungi wawo otadde trust yo. Nze olwaliro nze kubategeeza nti banyabo ne basebo nazuula ekyama wakati nga tulina obusibe bw'obutagula mu Kampala nga tulina obusibe bw'obutagula mu motoka nga tulina obusibe bw'obwavu buno obutasoma ffe twakatandika okulabako abasoma mpaka mu senior 4 be tulina abasoma ennyo bakoma mu senior 4 tetulinaamu mu famire n'omuntu n'ogu gwe batiikira. Kakati awo omuntu akyayina mind akyayina endowooza eno ento ajja kunyiigira Jeno Muhoozi ajja nyiigira Muzeeyi Museveni naye wali obaddekawo ne weebuuza ababala tebasomye ojja kulowooza ogambe nti abasomye bali mu gavumenti nedda ssebo naye kubanga waliwo obusibe emabega bw'otalaba kubanga omukisa gwo gwakwatibwa ebyenfuna byo byasibibwa osobola olwaleero okuyimirira osobola okuddamu n'oyimbuka nate bupya singa obanga otegedde nti nze ekinsibye kye kino essente z'eddwaliro zikubuze abalala bazifuna ebyo byoyogera abalala bazifuna kati olw'obusiru ojja genda olwanagane na Muzeeyi mudde mu kwekalakaasa wonna dda mu kwekalakaasa bakube basibe kati n'omwoyo gw'ekkomero obeere ng'oguggulidde. Ffe tetwetaaga banyabo ne basebo twetaaga kubeera wamu tukwate emikono. Ffe okuyaayaana kwaffe oba ekisumuluzo kyaffe oba ansa yaffe eri awantu wamu tetulina ngeri. Waliwo omuyimbi omu yayimba akayimba aga nti siina pulani ndala, you are my plan A and B. Singa obwongo bwo n'endowooza zo ogamba Mukama nti nze Mukama sirinaawo pulani ndala yegwe pulani yange A ate yegwe B. Kakati wemala okuwulira ebintu ebyo ne weesiba obutuukirivu mu kiwato kyo bannange tusigaza tayimu ntono nnyo naye munda mu mitima gyaffe bwe tuba nga tukyayinamu ebikono tetugenda kulaba mukisa guno. Bw'obanga mu nju yo okyayombagana ne Land Road nkya naggulo Land Road wange bannasajja kalina omutima omubi olw'okuba kanfulumya mu nnyumba nawe kennyininyini wafuuka mutima mubi bw'obanga teweesabidde ku mulembe guno gwe tulimu Benike n'abantu bennyininyini obusibe buli mu buli muntu yenna. Abantu baddiya trust yaabwe buli kadde otunuulira Muzeeyi buli kadde otunuulira gavumenti buli kivaayo nti Muzeeyi gavumenti buli kimu gavumenti kwegamba obwongo bwo waalookingira awo awantu wamu naye ng'ekyakuleeta ne kikulookingisa wano awantu awamu bwe busibe buno buzze nga bukutambulirako. Kati njagala kutegeeza nti gavumenti ne weerijja nga bagabayo ku ssente bagenda zikuwezo zinywe. Ne weerijja gavumenti negamba nti bannayuganda buli munnayuganda tugenda muwangayo kasente akeddabulula nkukakasezza ogenda zenda kuziyendamu oziwa abakazi bazirye kubanga muggwe wakyaliko obusibe. Saagala mugambe nti nnyina gwempolereza nze wano sina gwempolereza kankiddemu bupya saagala Jeno era siri mu kutembeeta Jeno naye kyengezaako okuyisaawo njagala amaaso gammwe mugajje ku Jeno. Banyabo ne basebe mubeera mwagala okugoba Jeno waliwo Jeno gwe muteekeddwa omulala okuyita agobe Jeno
naye gwe toyina hanka. Omusajja bamutwala mu basement ne bamwambaza ne pampa gambako munno pampa nabbi kwogera mwogezi kigambo okyogera kwani? Tulina amateeka tulina okwogera. Mateeka ki? Gwe wamagye nonze tokwata ko sina buzibu bwonna. Tomwagala. Sina kutagala kwonna. Simwagala okumwagala butamu butakwagala ddembe lyange. Naye okuvoola si ddembe lyange. Mwatulimba mu bitabo bya mwakiwandikawo omuntu Omunnayuganda alina eddembe lyogera. Tetulirina buzibu bwonna. Musajja ne bamwambaza pampa. Musajja naye alimba. Uyite jeno mukomera mu poliisi. Mu mbuga z'amateeka mu kooti. Nga yalonda omulamuzi agendako. Anti jeno. Ate jeno yakola na bubi. Yali sibye n'omulamuzi w'ekkooti eyatowa order mbu mumpitire jeno. Even oyo omulamuzi talina oba kumanyira mukamaawo. Beni nenkusanga ngoli kachupa kange kali okanywerako kenywa akasoda. Ogamba mwana wange nnyo ati wali buzibu. Kubanga amateeka n'okukwatagana kubeerawo muba mwagalana waliwo laavu. Naye kino kyeyakola kiraga bannayuganda kambabuulireko. Kyeweetaaga kiri ekintu kimu, weetaagayo omukisa. Weetaagayo omuntu agenda okwogera mu bulamu bwo. Weetaagayo omuntu agenda okuteekako omukono. Nga olina ssente nga gana gabbi ne wegabbako osigala ozirina. Nga gabbi ne wegabbako. Zino nali manyize ebbanga lyonna lye nayitira ku First Pharmacy ewandegeya enze kamwe. Nabuuza akadde yagamba eyo ya bbeeyi. Omanyi kye bayita First Pharmacy? Kozi kyeki naawe. First kitegeeza First Pharmacy kitegeeza nti gundi y'obukulembeze yakinnyonnyola nangamba nti eyo pharmacy ya bukulembeze kati nali ndowooleza ddala mu bwongo bwange nti kyembuyege kinywa nkiwulire kango enjoga bdyeri aluuna pale nywera biguwa gongo liyise mu kyoto kasejjebere sikirizibwa kugenda wa ku First Pharmacy. Naye oluvannyuma we nakitegeera nga nzize ne nzikiriza Kristu ne musenzo okubeera omulokozi wange ne ntandika okunyweramukko. Bangambe eddagala ly'oyagala okugula naye n'akaana ke nali ngulya eddagala nka mutima. Bangambe eddagala lye weetaaga balitunda ku First Pharmacy wokka wano. Kwanza awo baggulawo ffenna tugulawo nti ye ne ngenda ne ndigula. Kankubuulyeko ekikusumbwa kiri kimu. Si lwakubeera nti amasomero bagaseera. Bali baseera bizinensi zaabwe nawe kola eyo baseere ozibajjemu ogende ozizze mu pharmacy zaabwe. Ekyo kyekintu buli muntu kye yeetaaga, weetaaga mukisa. Bino ebiro bye tusigazza biro bya luvannyuma. Tuteekeddwa okubeera nga we are always prepared. Tuteekeddwa okweteekateeka. N'abaana abasoma mu Uganda abatalina mirimu beetaaga mikisa. Beetaaga mikisa. Nabagambako dda ne mbagamba eddagala ndimanyi. Nze katabani kange taafunayo n'akepanka keera yakaweerera. Sebo kasomera mu ssomero lya kakadde. Kati kyali kitya. Ngamba bazadde banazaala baali banzijja muddo obwesigwa ne Sezaala. Nga bakwata omwana bamuteeka mu ssomero eryakakadde lyesisobola. Kati ne bagamba sebo akakakadde we natandika okufunafunamu kasente nga akakakadde nkajjayo ne nkagabanya abaana bano kubanga wano eno wempererera nagenda ne mbeegayira ne mbafukamira wansi ne mbagamba mumpe basale. Kati ne banjako ng'ogyeko emmere fiizi yekayika n'abeera wa 10 emmere n'ebeera y'etaano. Kati awo n'obulala obwetaagisa obutonotono. Kati kali akakadde kokka ka fiizi waliwo swimming ya 12, waliwo uniform ya mitwalo 35, waliwo simanya biki basolooza obuntu kati bataddeko etteeka tulina okubagulira passport mbu bagenda lambula bweru. Oba olaba ekintu ekyo
ntikati nenga mwana mujeyo mba mujeyo ngateko akasente kaneno nkauze yauzemu awo 15 awo mba mperede nga bameka singa ba 3 konza kati gabanye ya olina ngamba omwana wo musumba ngenda mukusasulya school fees konza wali wakakadde atofaayo ebyetaago bimbalire naye kino kyali wo waddi olunaku lwe natandika okubeerako n'abantu bennyambako tubakubira omulanga okuyamba ku baana bano bana mikisa oyina kikanso okijjanjabye kiganya okuwona otute sente mu America otute Canada otute Germany kikansa kiganya okuwona nyiga ko kolero zobadde otwala Kenya zikwato ziweteekako Omuloko Foundation tugambe mukama twogerere mukama tumugambe mukama ono abadde azitwala mulongoosa yeetaaga kulongoosebwa abantu bendi balina amaziga nina omugagga eyankubirako ne tunyumya naye ne musabira okumala essaawa nnamba ne nsaba ne mpulira ekisa ekyenjawulo ne njogerako ne mu nnimi mukama nangamba ono muwonyeza nansiibula nangamba webale nnyo webali eddala mukama akuwa omukisa agumpeewa waliwo ennimiro y'emikisa nti kwe bagenda ne baginoga gwalina okuvaamu omukisa gwange otegedde webale abantu boowa nga bakugamba webale singa okwatako step naye nobaako ne kwefuna naawe ak'enjawulo n'okamuddiza ebiseera ebisinga obungi ate ofuna amaanyi agamwongera nze nyina katabani kange kampa appetite olukawa ssente wepa buli kumakya nga kajja akabokisi kaako bwe kamala okujja akabokisi kaako nga kajjako ssente 2 nga kabisevinga nkawa 10 bwe kamala okusevinga katwala 5 ku ssomero nga katwala 3 ko kalowooza nsinga kwagala switi nange sikamalaamu maanyi buli wekaleeta nsanyuka nenkasitula nenkawubamu bubbanga nenkagamba webale nangulye biskuiti kino kibiskuiti mutima kekuŋŋanya ennaku zaakongeza nekakireeta ebiseera byaffe ebisinga kati ekyo kyekimpuusinga okkawanga buli lunaku nenkawa naye gwe wa mukama eno gyoyagala okujja otwalayo ki mujje nga we muli mukama anakuwa omukisa example abantu abaliraanye ejjeno Museveni emuwoozi babafunamu era tebaagala agende balagewo abasidde mu bwavu olina okunoonyanga bulijjo engeri gy'okwanamu emikwano naye engeri gy'okwanamu emikwano gy'ensi yengeri gy'okwanamu emikwano gy'eggulu oyagala okubaako bamalayika abakuyambako weetaaga bamalayika ba protection oyinayo b'okuuma nze okuba natandika okusasula ennyumba y'Emitwalo 5 ne maintenance egimaintaininga kambabuli maintenance y'ennyumba y'Emitwalo 5 maintenance ya Mitwalo 2 weetaaga amazzi amangi amasannyalaze osasula mangi okuva ku g'omuzigo buli kimu kibeera kyanjawulo nnyo naye mbisobola lwakubeera ki lwakuba nti ekyagimpangisisa nsobole okulabiriramu abantu abangi kiki kyokoze kyotadde mu maaso ga Mukama ky'omusabiramu omukisa naam kwogera ku bannabbi ba bulimba kulwana lutalo lwa jeno waliwo amaanyi agali behind the power waliwo saddaaka bakuteerako akabaani bakanyokeza bulijjo erinnya lyo balyogera n'eryekika balimanyi wadde olibuusa olikweka waliwo akuloga akusika oveemu Amerika eyo gy'oli oveeyo ne Trump kyekivola bwe yajja yakyankalana waliwo akusika ove e Bungereza takwagalayo onoonyayo ki oyagala kunsinga ayina munda mu yo obutayagaliza naye ate nawe mundayo oyinamu obutayagaliza omuwana noga naye omuntu ono kyankola naye kyasaana nange kisajja kineeno kisaana kibeereko mu mbeera gye mpitamu nawe mundayo wakuŋŋanyizamu obukyayi n'obusengeka n'obuteekawo oyinza otya okugenda mu maaso banyabo ne baseba bampuliriza visa ya America abanoonya visa America abanoonya ya Canada abanoonya yawa let me give you the secret kwata yo ensigo z'okwata
mubabe bannange nze visa njinonyeza mu buntu eganye mu mwoyo mukama mwenjitadde muggwe mwenjitadde sente yange zino zintwalira omulema musumba funa yakakanisa eyo koyambako kaguliye muzindalo waliyo kanisa tebuyina na mizindalo bale tukoleyo donation tutwaliye kama kanisa nga 5 emizindalo ejenjawulo ejishajingibwa naye amabaala oluba okukola ebbaala bakolera bafunirawo ekidongo naye wamukama waddugala wakyafu kamabuulire banyabo ne basebo ebiseera bye tulimu bya luvannyuma bwe tuba nga tetwetegese ne tunoonya engeri gye twewaggulako okuva mu nnaku eno mu nnyiika eno ennyiika ne tutandika gitunuuliza bano bakulembeze baffe tugenda funa bwenkanya kambabuulire ffe twaleekaana twayokyaku zitulakita twakola emivu y'ekibuga eyo tebatwala ttaka lyaffe bamala balitutte bamaliza babitutte byonna embundu ogimanyi embundu waliwo akasajja akaliyo bali bamuyita oba Katumba embaseerabidde Katumba yasuzanga muzeeyi Museveni kati bwe yali avaayo nga babaze okuwangula olutalo muzeeyi Museveni ekirabo yamulekera amamundu era mu mundu ze bakuŋŋaanya wa Katumba tebakuŋŋaanyayo mundu Katumba alina ebimjukizo ewakaawe ebyangamotoka agakadde Museveni bye yatambulyangamu ye yali omugagga nga yakumaani muzeeyi kati muzeeyi ekyobugagga kyeyamulekera amamundu guno ebirala naye kukakasa Katumba bamugoba ku kyalo ye kye baakola bamuzzeeri ebbali basooka ne bamugoba nga tebamuwadde ssente n'agaana n'ajjayo emmundu ze agamba nze nzisa abalwanyi najjayo emmundu ze n'agamba kati okuva nino muzeeyi amala kujja ne bamuyita n'agenda bamuwa kake teyadde eno mu kyalo twagenda owulira nga yazimba eri twagenda omulaba nga ajja nga Katumba akaddiye naye ng'avuga ekimotoka kirume kiti wetaagayo ekintu ekisumulula olujegere ku bulamu bwo naye banyabo ne basebo feke nyini tugulira emiwaatwa egisiba emikisa gyaffe bagulira batya omuwaatwa ogusiba emikisa mundayo mulimu obwenzi weegomba kanaakawala naye bannaekanonga kabigula mundayo weegomba ebintu ebyensi weegombye ecupa z'emyenge weegombye okulwana weegombye obukyayi weegombye okweyagaliza obuwala wendabye ne kooti n'ogamba kati ate kooti ya Musumba Kange erabikanze ennyumira ako kagirimu akatono kaliwe kati emimwa gyaffe gyennyini si mirongoofu ogulidde ekibonyoobonyo tetukyalina na ndowooza egamba nti ndiwo omukisa emirimu gy'emikono gyammwe wabula tulina endowooza emu egamba nti muzeeyi waaligenda naffe tuliyeyagalira mu Uganda empya muli musiba dread muzunga munywa wala jinjaga mugenda mu Uganda empya yawa era bajja kuona mukomera nga ffe tuli eno tuvuga embi kati kyolina okukola bagiyita mindset kutereeza ndowooza zo n'okyuka n'otandika okugendera ku mutindo muganda wange omu yaŋŋamba taata wange omuto naŋŋamba Kango konzi wange omusajja mugulireyo naawe akakoola konzi ate akakoola akaaki gomanyi omukisa gwofunye konzi mukisa ki ndagamba omusajja mugulira akakoola buno mira amayirungi nga mugulire nja kunnyonnyola nange nenkwata ye esatu kali kasatu akabeera mu ndagala we kati nenkagula netugenda nemuganda yo wairwa kyo ngambye mugulire akakoola nangamba aleko omusiru Bayibuli egamba aleko omusiru asiriwalire eddala ate omugezi ageziwalire eddala kati gwe muleka asiriwale mwongere asiriwalire eddala ddala ave ku maapu y'ekika ffe be bagenda okubanga bawa ekitiibwa ffekka fe abagagga netunulangana naye bannange omusajja ono kibedda kyakivula baŋŋamba mugulire akakoola nemukubira esimu nemugamba alo sebo wabaŋŋambye waati ne bwati aŋŋambye weweesiriwaza n'osigala mu kakoola tukakugulire otamiire ofe fe tusigale nga tuli ku toopu lekerawo okulya akakoola unless tukuyiteko sebo kyali kigezi nakyo kyava ku kakoola leesi ya sente ennemye ensi bagiryako makoola kati kankubulireko ekintu kimu waliwo abakwagala obeere musiru bo basobole okuyitawo
waliwo akwata akabaani buli lunaku ng'akanyokeza lwalinnya lyo Benike lwaki alabika ku social media kuno ojja kuddayo ejjinja akyogera ate nga munyiivu nga mukambwe Kevin lwaki abeera ni iPhone ajja gisula mu toyi bakola buli kimu kyonna kye basobola tukompitinga n'abantu naye abantu betukompitinga nabo nze nalina omusajja nga buli lunaku akeera n'antuma ssente mu ttooyi namuyina nga mukolera nga mulundira nte nga zitereka mu ttooyi yatwalanga ekiveera yampanga ekiveera nekitwalayo sawa nga 8 mwenda ogw'ekiro nga zisanguza sente wuliriza nenkitwala nenkiteekayo nga nange simanyi nti sente zezikola ki zoteekayo zezinteekayo nenziramu nekumakya naŋŋamba tonazuukuka okyebase sawa nga 10 kitundu 11 zijjeyo oluzijjayo agamba ziteeke wali okamente toziyingiza kati we namugwiramu wewa ye wajjajjawo kiveera kye kati nze ke nalimu obulogologo obwo nali nga ndowooza asuzangayo ddogo nga simanyi nti sente singa namanya nti sente nali nzibba by that time nali solidi nali nzibbirawo nali solidi ate nalitegereddewo nti yazisiba nange naligenze nenzambulula naye kati olunaku lumu ngenda mukettana naye kino ekiviira kyantumanga buli lunaku buli kadde kyaki ngenda okulaba ng'akiyuza bw'ati ng'asasula ssente ng'ajjamu ssente ng'asasula bakozi nga ssente z'asasula abakozi zonna azisooka n'azijja mu bbanka n'azireeta n'aziteeka mu ttooyi ne zisulamu nga ziggwako ekisiraani abasiraamu abo bamanyi kye bayita amajini gasibuka mu ttooyi era omuntu siraamu okugenda mu ttooyi ayina essala gy'asaba auzu billahi mina shaitani rajim nekingiriza amajini n'ebyokola byonna agali mu ttooyi go gawangalira mu kivundu era gabeerayo ani ayagala okulaba ebivudde mu lubuto ani ayagala okulaba obukyafu sente yo tegenda kubeera na mukisa kuba teri ayagala kulaba ttooyi teyayagala kubeera na biwunya naye gweoyingidde mu Kampala oli omutwe mukalubu eri waliwo akuteerako saddaaka ya nte gwe bukyanga obaawo towangayo wadde emitwalo 5 kati ekiva olaba buno bukyali bwakaweta bwe kye bukola nga kajja kugamba tolina kuwaayo mu kanisa tuli baava abalokole batubbye wamma mukwana abawadde mu balokole bafunye olabika wasiga ku ttaka ery'obuyinja yasiga ku looko ku lwazi naye weetaaga okusigayo ku ttaka eggimu ettaka eggimu lyeririwa lyeryo erikikola wiru ya Katonda bayibuli egamba we nali nga ndi muyala mwampa emmere we nali mukomera mwannambula we nali omulwadde mwanzijanjaba tuyina abalwadde b'emitima betujjanjaba tuyina abalwadde abali mu makomera betukyalira betulambula netubawa ebyokulya n'ebyokunywa banyabo ne basebo tulina abaana bakateeyamba abeeku nguudo tulina Rock Foundation jangu tukyalireko tulabe jangu joininge kino ekibinja ky'okubulya enjiri makomera otugambe nti jala tutambule ffenna okubulya enjiri makomera bw'oleetangayo akasente katutambule ffenna tukatwalira abasibe ebiro bye tulimu bya luvannyuma ojja taleka obugagga naye ng'obugagga bw'otereka bukutwala mu kuzikirira twambale ebyokulwanyisa byaffe ebyokulwanyisa ebyokwagala okwagala okuli pure tekubaamu kusekerera asuze enjala okwagala kwa Katonda kuno kwenjogerako okwannamaddala tekubaamu kwekonjera bigambo lwaki olemedde ku neibawo omugeya kambabuulire endi y'ensi eri kumpi naye osangiddwa weetegese oba bajja musanga masabo njagala bakubiriza gwe atasobola kusaba na kusiiba zikusanze waliwo abantu besigenda kulikomandinga nnyo kusaba na kusiiba kati olina olubuto kyekikusiibya siiba ofe weefuula omugezi
tosaba tosiiba naye saba kola bulungi obutukuvu n'obutuukirivu ng'olina olubuto oli ku ddagala bakuwadde eddagala olimire ki ekikusiibisa saba okole n'obutuukirivu tosiiba oli mukadde okaddiyo oli myaka gisukama ng'oli ku ddagala tolina kusiiba ki ekikusiibya nga kyogamba n'omulwadde naye omulwadde gwa gundi eri wasiriimu lwaki asiiba kaya akawuka oyagala kawa mwaganya kakulye simanya bumiyoni babuyita batya buno buki obutofaali bw'omubiri babuyita oyagala kakulya ofe wamma tosiiba naye siiba mu kigambo kya Katonda soma Bayibuli saba kolayo ebikolwa ebyekisa siga yamba awo nkutegedde bulungi okaddiyo oweziza emyaka 6 waggulu mukwano tosiiba ow'enafuya naye kyoba okola ki siga gamba munnange nze akanke naliridde kankawemu abasiibulukuse abasiiba mukasiibulukireko okitegeera ekintu kino just it's katono nnyo kakutegeera kitono nnyo okutegeera ate n'ekirala n'abantu abasiiba olw'okuba emmere ebuze nze nasiiba olw'okuba emmere ebuze kati nga kyenkola nga ngamba mukazi wange tuyingire mu kisibo kya nakwana kati mukazi wange oluusi takisobola kati nga wengulayo obumere ngulayo bubwe kumbe nze ekinsiibya mmere teriiwo ebyo byonna bifu awasiibawo okutyo ng'osiiba nakubanga emmere teriiwo ejjukira n'agakola oba togayina agagenda okukola ssente okulya okuzibikira kino ekituli kati osiibira ki tusiiba nnyo atalina kyakulya tasiiba osiiba ki bw'otasiiba nga tolina kyakulya togenda funa bw'osiiba nga tolina kyakulya togenda funa maanyi gakola kati okyamagero ogenda kijjawa imaanu anti waliwo ekyokulya bakiyita imaanu abasome ba Bayibuli mukimanyi kyavanga mu ggulu ekitonyanga enkuba nga kitonyera abaana ba Isirayiri kakati tolowooza nti gwe essaawa zino eno oli mwana wa Isirayiri tikigenda kutonya togendayo wabula lya noonya daba mukama neetaaga kyakulya mukama ngezo olwaliro nfulumye makaga ngenda kukola njagala kyakulya wakawa nga tewali kyakulya mukama wayogera n'ogamba oli tujjuza ebirungi by'ensi mpulira nkwetaaga onzijjuza ebirungi genda okole nkubulira ate buli wotambulira mu kyawandiikibwa bannange abantu abayimira mu kyawandiikibwa twesiimye nze amaanyi nga yina lwakyawandiikibwa ngaina lwa kigambo Bayibuli kyevega nti omuntu tabenga omulamu lwakulya kokka wabula n'olwe kigambo kya Katonda oyagala ekigambo kya Katonda kikule mu ndayo oyagala ekigambo kya Katonda kikule mu ndayo olina okubeera omuntu ali so hard worker omukozi negwe Katonda akwatibwa ensonyi nga ng'oli kunkumbi olima bwotyo ng'aba mukama nkusaba obaze ennimiro yange nze mukama ntunuulidde gwe situnuulidde bano balina mukokota mukama ntunuulira gwe kisaakyo ffe twasimbanga mukokota mu nnimiro z'abaneiba nga nabo batuleetera mukokota kati ffe ng'owaffe gwanjawulo mukko mukokota akola ffe twasimba mukokota osimba mukokota mu nnimiro ya neibawo ewo ne bibala ebya neibawo ne bifa gwofunamu ki ebyange biba bibaze nga gwe byo bifudde kati nze binkwatirako wagwe obeera ofiiriddwa abo be bantu abali mu nsi muno betuwangala nabo bemuwangala nabo wakyaliyo abantu abalinganga nze nga baagaana okukyuka ng'emitima gyabwe tegyakyuka twasimbanga mukokota netugamba mukokota n'agenda ewa neiba n'akokota kati bwe twalabanga nga neiba aleese naye ka mukokota akalala ate amalagala tegakyakola bulungi nnyo nnyo nga tumuloga ebigere ng'ebigere bigendako amabwa bimuluma nga takyasobola kugenda kulima kibayita amatalo amatalo bagasiba kankubunyumizeeko nakalala kimutamanyi ekiri mu kutambula mu gavumenti yaffe wano Uganda bali mu kwekuba amatalo abanene beekuba amatalo ate kati awo nange ndowoleza ku muganda wange oli ne ngamba ntereka basiru walire ddala n'abagezi walire mwe musabe busabi ssaala mwagala enkyukakyuka saba ssaala mwagala enkyukakyuka kuba essaala funa emikono wansi ogambe mukama nkwegayiridde mukama kano akavuyo akaliwo leka kagende mu maaso mu bulamu bwabwe tuleetere enkyukakyuka ennungi erabikako kubanga omanyi lwaki eddogo lino kambanyumize gye yatandikira eyo nali nno sinaba nakutandika tegeera nze nagenda okutegeera bulungi nnyo jajja oyo nga ndaba omukono gwe guba weeguti mwebale did you remember that moment when mzeyi nga omukono gwe guli weeguti
mwebale ngasibuza guno ayo ne sibifako then munaku zino avukamu tulirazi nti waliwo ekintu ekigenda mu maaso nti bo bali kweruma batuvuga batwalira mu kulembeza obulalo obujja kati gwe nawe oddawo oyomba saba ekintu kimu Mukama akuwa omukisa kati ne buveeyo nkonyomeza kaki omukulu omukono gwamusiiwako omukulu tomwogera mukambwe gwamusiiwako gye buvuddeko awo nga naye mulwadde kati ne wegoma wemusiiwa nawulira ago muluma nagana tiyabba eddogo n'agenda eri ne yeyiya oyo mugezi nnyo alinyirawo talina nsija talina mulogo oli mulogo ali update anti muto kandi neri muta mulogo omuto neri muta neridda kati nabula kati Jesse muyingo nagwa mu bintu gamba nagwa mu bintu nagwa mu bintu kati nerivaayo ne bakwata ono yali anyakula eggwanga nga naye ali mu kweteekateekera ne bamukwata eddogo ne balijjayo kati bwe balijjayo kati bakafaya ne zidda sabira oyo omulogo sabira oyo akuloga omugambe nti mu linnya lya Yesu buli kye bandoga kiddeyo gye kyava webadayo moment eyo ogambe nti buli kye bandoga kiddeyo gye kyava ogenda kulaba nga mama Triple A amagulu ge gazimbye mulwadde ali bubi takyasobola kutambula ali bukedeya yazireyo awo ojja okumanyira ekitiibwa kya Katonda ekitiibwa kya Katonda lwe kiri bikuka mu bulamu bwo nekitaawo okulabika ojja kwewuunya nze era newuunya nnyo mulwanira ki nze jeno ne bwampita ngenda direct emugamba nzuuno I support you sir cause I know nze sala yange gye nsaba eriemu sisaba nti jeno jangu ku ntebe wabula Mukama let your will be done atenji manyi I know his will and his era tuli mu waliwo omusajja erinnya liba muyita Ezekiel mu Bible omwo yafuna okwolesebwa kuli Katonda Bible yega nti yalaba Katonda omwoyo omutukuvu yajja namukyalira kati nalaba entebe ey'ekitiibwa ng'eriko ekitiibwa kya Katonda naga nti nalengerawo bannamuziga nga balina amaaso mangi gana amaaso ge mulaba agatunuulidde waliwo bannamuziga bendaba nze simanya wamwe mubiraba naye nze nyina bannamuziga bendaba ku kigambo ekikwatagana n'entebe waliwo bannamuziga bendaba balina amaaso mangi buli we bakucunya ne bakusiba bannamuziga bano batunula balina amaaso mangi mwali musomyeko ekyawandiikibwa ekyo some Bayibuli read your Bible ndowooza baasoma naye nze sinabakisoma the glory of God ekitiibwa kya Katonda kijja kiriza obogaane kijja ekitiibwa kya Katonda kijja amalogo kaneno kati gakanso gabakuba naye nze nyina Yesalemu gye nyina eri obulamu bwo nti leka Mukama akuume ggwe mutuukirivu Mukama akuume ggwe ate enyigidde mu kavuyo kano Mukama akuume ggwe yewadde n'okola akuwe kweza entuyo z'emikono gyo akuwe ng'okuyayanako we kuli Beni tugenda kunyumirwa Uganda nga fa abakkiriza Katonda tugenda nyumirwa Uganda tetugenda tunuulira gavumenti tujjanjaba tusomesa tugenda kusoma tugenda kulya tugenda kunywa tugenda kujjanjaba entalo zaabwe bazirwane naye njagala kulabula bannabyabufuzi tubatuma tugenda basindika yeyo nga tubatuma mugonzeemuko ku mbeera ebintu ebimu bitereeze muteekewo kooti y'ettaka ne mama muzee yakikolako n'aleetayo ba RDC ne ba RDC babbi nabo babbi ba RDC babbi naye kiki ennyo by the way no muzee yabadde akoze ebintu ebyali badde ebituufu okuteekateekera eggwanga naye munnange omutima gwaffe tegwagala Katonda omutima egitali mu Katonda giba mibbi
olese emyaganya kyekivula bugagga bw'ababbi tebuwangaala abamu bafiira mu mmotoka nga buddole abalala bagenda kufa amagulu abalala bagenda kufiira eri obutwa abalala masasi gajja bakuba abalala bagenda kufa nga bazonto nga bali awo ekitiibwa kya Katonda kigenda kubaakira mmwe Mukama abawe omukisa bbayi amina olwakadde munnange eno vibe for sure nange binkazeeko naye era niwe nkubadde omusajja wa Katonda agezezzaako okumbuulirira kubanga nze bamu kwabo abagamba nti gavumenti munnange tetuyambye tetufuddeeko naye nange ndowooza tudde eri Mukama Katonda omanyi nange mu byawandiikibwa ebitonotono bigamba nti Matthew 7:7 ka Matthew 7:7 yako kanyumira nnyo kagamba nti saba oweebwe noonya ojja kulaba ate okonkona oggulibwewo ndowooza okategedde abadde BNK 256 omulabi waffe wa UG Now TV gotanaba kusubscribinga kusaba subscribinga go wa subscribinga Mukama Katonda akuddize gotamanyi BNK 256 genda ko mu TikTok yo teka mu BNK 256 mbeera nga mbawa updates ezensi mu nsi yonna Mukama abankumire bye bye. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.